Love story oba story gye tuli mu kufuna ye ya sister azenga awulira love stories ngawulira stories ez'enjawulo naddala bwe tugenda eri gye tukulidde gye tuzaaliddwa gye tuwangaalidde gye tuvudde ensi nejje tulaba nejje tukuba ne tufaafagana ensi yawuliranga abantu bangi babadde nnyo mu families ezibaddemu okusika omuguwa okungi oluusi taata takwatagana na maama taata tafaayo taata olumu bw'aba afaayo ate maama tafaayo maama bw'aba afaayo nga maama taata n'aba nga tafaayo kugamba ne babulamu bwe butyo n'agamba nti then ayinza oba nga yali tatwalanga mutawaana kuzuula gold oba ekyomuwendo kye yalina mu maama ne taata abaafuba okulaba nga babakuza nga babalabirira okubatuusaako ebyo ebisoboka bye baali basobola okubatuusaako ng'abazadde abaana okusobola okulaba okubeerawo kw'abazadde okubeerawo kwa maama okubeerawo kwa taata nga si taata yekka si maama yekka wabula bombi. Stories bwe ziti tezitera kulabika ku channel eno ate ne mu society stories bwe ziti zakendeera ojja sanga omwana atobye ne maama omwana atobye ne taata yekka ayogera ku muntu omu bw'ati ng'omulala yeesulirayo gwannagamba nolwekyo sister naze okutulaga ekifaananyi nti abange gyebiri naye njala okutegeeza nti bwe tumala okubiwulira nti gyebiri tolinda balala kubikola kitandikira ku ggwe kitandikira ku nze. Gye we twakomye nakubuuziza ekibuuzo nti maama ne taata nga bafuye okulaba nga bayiwawo omubiri ku lw'abaana baabwe bwe bati basuubira oba tusuubira nti baba bazaala baana batya baviisaamu baana batya. Nyongera okukwanizaako mu show eyaleero naye kanako njala nkakulekere nga tugenda okuliza ekitundu ekyokubiri ekya love story ya sister. Kituufu byonna tujja byogera nti twetaaga abasajja ng'omusajja alimu empeka emera tutunulira nnyo obulungi obw'omunda obwo nga bulungi nnyo nga bulungi nnyo n'otutunulira omusajja ng'olabamu okubeera marriage material omulabamu okubeera taata omulungi omulabamu okubeera husband omulungi naye njala mbabulire oba oli awo ekintu ekimu kye tubuusa amaaso nga kirabika ng'ekitali kikulu naye nga kikulu kubanga ebiseera ebisinga ekintu kino kitera otusika okututwala ku bintu ebirala kyalibadde kya nsonga nnyo newankubadde byonna tubyagala naye ate omusajja gw'ofuna abeere ng'asobola okukusanyusa. Bwe njogera mu kukusanyusa njogera ku muntu nga bw'omutunuulya ng'ayambadde noga wow that is my guy that is my man that is my husband. Bw'otunuulya mukyala wo ng'ayambadde ng'ogamba wow that is my babe that is my sweetheart that is my wife that is my girlfriend. I'm not just looking at figure kubanga kyenyinza oba nga kyentwala ng'ekinsanyusa amaaso si kyekikusanyusa amaaso naye njala babulira ne bino ebintu ebisooka bino ebisooka ebitusikiriza ku bantu ebiseera ebisinga singa lwakuba nti ebimu tebyogerekeka naye nandibabiddeyoko ekintu kimu bibiri oba bisatu byenzikiriza nti bibadde mpagi nnene mu relationship nga ntambula mu relationship oba nga ntambula mu marriage nga tujjeko biri ebyokuba nti oli muntu wampisa muntu ali god fearing ava mu famire bati okuswala ng'ebyonna tubijjewo waliwo ekintu kimu oba bibiri ebitera okuhukinga ku muntu. I know of a certain pastor in my church twali tuwayamuko mukyala we ng'agamba nti omusajja omu mulaba ekyansikiriza okuzuula ebirala byonna ebikwata ku ye yali annyimbira bulungi eddoboozi erya bass. I was like, what? Yes, it is me. Yali agamba what? Naye ye eddoboozi erya bass lyali nga limuwangula. Kakati mu group bw'ejja mu kitundu kyabwe awulira n'agamba bandi omulenzi oyo akuba bass. Bass era batambudde ebbanga nga bwe baba batudde awaka bayimbamu omukyala amugamba nti mwami nyimbira bass. The few times zembalabye nga baba wa special item ogenda okulya nga omwami ayimba bass era nga balaga nti eryo eddoboozi muliwulira likoze kinene okubeerawo ku maka gange. Newankubadde ng'omusajja mugabi kirungi naye wabeerewo ekintu ekikusikiriza ku muntu ekikusanyusa ku muntu omuntu oyo nga bw'omutunulira osobola muve ku bino eby'abantu betwagala nga twogerera bwogerera nga temulaba omukazi oyo nti bannanga omukazi oyo alina empisa
bananga omukazi oyo afumba nga wakwogerera mukwano omuntu oyo kabeeyo na kimu oba bibiri bitukkiriza nti ebyo bikusanyusa kati tugatteko biri bitutwale ku biri ayinza oba ng'ayogera bulungi ayina eddoboozi ddungi ayina beesi omulungi kati oluusi tugenda okuzuula nga beesi gw'ayina yekka ng'ebirala talina oyo nga tumudisqualifyinga ayinza okuba nga muntu mulamu olaba nga gayi ayina engeri gy'ayogera nga mukakkamu gayi ayina engeri gy'ayambala n'akwambalira oba suuti nga naturally bw'oyagala omuntu ali gento naye nga bw'ayambala ekigento ng'ogamba what ekyo kirina engeri gye kijja okusigala nga kikunyumira nga kikutambuza naddala mu stage zino ezisooka. Am I communicating to someone? Jalo nzikiriza tugende mu kitundu ekyokubiri ekya story ya sister. Mu kitundu kino ekyokubiri tugenda kujjayo nnyo ebintu bibiri. Ekisooka kwe kuba nti twagala tuzuule abazadde nga babadde bayiyeewo omubiri eri abaana baabwe baviisaamu baana ki. Ekyokubiri sister ayogera ku love story ye gye nzikiriza nti eri abaana abavubuka abaana abawala early 20s eno part yammwe nnyo. Nakusuubiza nti oluvannyuma lwa story ya sister tujja kuba ate tulaba abantu bayogerako mu story be baliwa. Nyongera okukwaniriza ku Sozimo family. Nyumiza ku bazadde bange bombi nga babadde present nga bakoze party yaabwe nga abazadde mukirabyeko ku ngeri gye mbanyumirizaamu era nange nkirabyeko bambi bakoze party yaabwe naye mulimu abaana abalimu abazadde ng'omuzadde akoze buli kimu okulaba ng'omwana oyo akula bulungi nga muwadde buli kimu ekyetaagisa naye omwana n'asalawo okweyonoona. Nze example ya brother wange omulenzi anzirako musingako emyaka 2 gyokka kuba kati musajja mukulu akuze. Mwami Sozi ebintu byenzijukira kuba kati wembanga ndi wakujjukira omwana oyo yatandika okweyonoona nga ali 10 years around P4 ndoza nga ali mu P4 we yatandika okukola empisa embi nga wagenda ku ssomero oluusi agenda ku ssomero n'atatuuka n'akoma mu kkubo n'agenda ku ssomero like mama waffe like ne bamugamba kati yasibye mu kibanda kya firimu abaana bwe batyo like empisa bwe zityo. Mama waffe yali mukyala mukambwemu teyatukuza nakyejo nedda owakolanga ensobi nga akupanishinga nga akukuba ngero omuzadde omufirika. Mama waffe yamuteekako omukono ogw'ekyuma yafuba okulaba nga akola buli kimu okulaba nga omwana adda mu layini naye omwana yagaana. Tulaba nti ffe twasoma emijiji ne tugimalako naye gye emijiji mama waffe yagezaako okulaba nga asoma omwana yagaana. So kati ye teyakulamu nambala ya Katonda. Kyaki teyayagalanga kusaba naye nga abazadde baafangayo kubanga abantu abamu basalira abazadde emisango. Nobeerawo n'ogamba nti omuzadde w'oyo teyakola paati ye, omuzadde yayonoona omwana, omuzadde kuba ffe kati mama waffe omusango gwe bamublaminga bagamba mbu yamwagala nnyo naye mama waffe yakola paati ye ng'omuzadde kubanga omwana oyo baamukuba, omwana oyo baamubuulirira kubanga like waliwo mama waffe yamukuba abantu ne bamugamba nti tandika omubuulirira busanga n'akyusa byonna byonna nga yabikolakolako dda. Bamubuuliridde balese bakansalazi ab'enjawulo bagezeeko omwana yagaana. Tata waffe musajja mukakamu, tata waffe si ye musajja omuyombi, tata waffe si ye musajja like musajja mukakamu nnyo naye nze tatanga okulaba obusungu bwe kw'oyo omwana kubanga waliwo omwana like bwekyasukka ng'omwana ayinza otambula n'akomawo ekiro n'abakonkona ng'atambula oluusi atambudde asuzeeyo n'ogamba banange omwana emyaka egyo asulawa olwo kati nga tusenvudde akuze ndowooza around P7 kati egyo emyaka P7 okuyitulwa lwali lutalo era bintu bye bimu agenda ku ssomero akoma mu kkubo banange bagezaako buli kimu
omwana yagana okubeera omwana ekyo gyonna emyaka kati ng'abuzaabuza nga muba mbolaba nti ateredde n'ababuzaabuzaayokko emyezi ogenda olaba nga bintu bye bimu mukyafu ebitabo bannange emboozi yo n'omwana ate yo ekaabya like mbeera awo ningamba bannange Mukama Katonda nga mama waffe akaaba lwa mwana oyo naye lwakuba nze namugamba mama okoze pati yo ng'omuzadde era bambi akoze pati ye ng'omuzadde naye lwakuba society ayina engeri gyejajingamu baba bagamba nti like abantu bagamba mama waffe yamwagala nnyo engeri gye yali omulenzi yekka kubanga ye mulenzi yekka tuli abaana bataano naye nedda mama waffe ayina engeri gyatukuzizaamu nga tomuleetako nonsense nedda mukyala mukambwemu obukambwe bwetagisiza bujjayo naye omwana yasalawo okubeera bw'atyo omwenge akuza ayiza okunywa omwenge bwe bakwatidde mu big group abantu batambula nabo balaba nga tebalina like abantu batalina mugaso buyo bamukwatidde ku byuma bya betting bannange abantu bajajinga abazadde mulimu abaana basalawo okweyonoona tata waffe muvuzi wa motoka yagezaako omutwala kati olwo ng'akuze kuba mama waffe yapushinga nnyo n'amalako senior 4 yamalako senior 4 naye mu bugubi simanyi bwe yafuna nammeka kyokka ng'ate we yali ng'akula yali mwana nga mugezi ate yasomera amasomero amalungi kozi teyasomera mu UP ingaffe bagezaako omutwala mu masomero amalungi ddala mu primary so mama waffe yapushinga nnyo okulaba ng'amala senior 4 yo yagimala naye simanyi bwe yafuna nammeka simanyi naye oba yayita teeka teyayita bulungi naye artist yagituula so mama waffe kati bwe yamala senior 4 mama waffe agezezaako omutwala ku institute asome obwa mechanic yamutwala oba bagiyita Lady Valeria Matugga nga bambi amuwandiisa amutwala asome amututte omwana yamalayo wiiki egyo emu ng'akomawo ng'agamba nze essomero gye mututte biki bannange teyamalayo wiiki emu n'akomawo n'ebyuma byonna yakomawo nabyo bye baali bamugulidde n'abitunda ekyo ne kiggwa munnange bazadde ng'omanyi omuzadde takoowa mama waffe bambi afubye okulaba ng'omwana oyo abeera mu layini agezezaako ng'omuzadde okulaba nga atisi omwana we amuwa ekyetaagisa kati tata waffe engeri gy'avuga emmotoka yagezaako kubanga amutwala n'ayiga like akole naye like ayiga okuvuga emmotoka yagezaako omutwala naye we yamutwalanga eyo yabeerayo teeka n'omwezi tegwawera we yabeeranga naye ku mmotoka we babeeranga ennaku embi we zajjanga maybe emmotoka erwadde balina oba emmotoka etubidde ku luguudo ng'ezo ennaku embi tazaagala aba yagala kulaba nga olunaku luzze afunye ssente bw'atyo bwe yali era bw'atyo tata waffe naye n'amubuukako like yalema okukola ne taata wange omwana naye like neyeyonoona bannange abatuwuliriza buli wentuka ku paati oyo omwana mpiranga n'ebigambo oba kiki like omwana yeeyonoona omwana yeefuula ekitategeerekeka so era paka kati kangambe omwana like sina mwana kuba kati musajja mukulu naye yeeyonoona naye nga nzijukira yava mu buto bw'atyo so conclusion yange eri nti bambi tubulaminga abazadde abamu okuba nga maybe tebakoze paati yaabwe naye mulimu abaana abakola abasalawo okukola bye baagala nga bba abaana omwana nga tafudde ku bazadde be bawulira batya omwana nga talowoozezza bannange future yange egenda bbeera etya nga talowoozezza wabula nga yeerowoozezzaako yekka ng'akola bimusanyusa ate nga like tebina gye bimutwala so bambi mwamisozimu lumu wayogerako n'ogamba nti bannange tusanye okusiima abasajja abeerekereza byonna okusobola okuyimirizawo families wallahi Mr. Sozi kituufu tusanye okubasiima nze bwe ntulina tata wange obulamu bwatukuzizaamu tukuze mu famire nga yekka yakola
waliwo ekiseera bwe nalabye ddala nga ddala tukuze ng'olaba ateekamu ng'olaba afaayo kyokka muli bantu bakulu kubanga abaana batukira like abaana bwe bavubukira awo abaana bakula n'olaba nga ebintu needs zeeyongerako abaali bali emmere entono oba olina okwongera ku mmere ebintu bikyuka naye n'olaba ng'omuntu tafuddeeyo ng'afumanya okulaba nga muli bulungi mulidde munywedde amasannyalaze mulina nga teyeekaanya. Mwamisozi wayogera n'ogamba nti abasajja bangi bambi osanga nga tabula nga yadde ne ku ngatta empya kubanga buli ssente gy'aba afuna abalowooza abantu be balidde ki abantu be tebalina amasannyalaze abantu be babaddewo batya n'ogamba abantu abo beetaaga okusiimibwa mu ngeri ey'enjawulo. Kituufu mwamisozi abasajja abatuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abasajja beetaaga okusiimibwa mu ngeri ey'enjawulo walayi bakola omulimu gw'amaanyi. Si kintu kyangu okuba nga famire yonna emiridde kuggwa omuntu omu. N'abakyala bakikola bambi Mukama bawa omukisa kuba kati wali abakyala balinga abasajja nga ye mama ye taata nga buli kimu kitunuulidde ye. Bannange Mukama bawa omukisa. Bannange si kintu kyangu. Obuvunaanyizibwa bwonna babutunuulidde ggwe. N'ekirala bambi abasajja abamu bayita mu bugubi obw'enjawulo okufuna ssente. Eyo gye bakolera bayita mu bingi. Musajja watunga anoonya ssente okuyimizawo famire ye. Nze kuba nzijukira taata wange oluusi yasulangayo ku mulimu naye oluusi yasulangayo nga bagenzeyo oluusi bagendanga mu birombe. Enkuba oluusi yalinga etonnya oluusi ebirombe biseerera so basulanga eyo oluusi emmotoka ebafuddeko mu kkubo yakomangawo ku makya oluusi nga alina bambi ajjudde bi-oilo n'akomawo nga alina ajjudde ebisootolo nga basuze basima emmotoka oluusi eba yatubidde oba okitegeera. So bambi ebyo byonna mbijjukira nakati binzijira mu mutwe gwange ne ngamba bambi omwami ono yakola kyamaanyi. Ate ekirungi kale ekyali ku mama wange yali appreciating taata waffe kyeyali ng'atuwa era taata waffe yakomangawo ekiro bwe kyabanga nti akomyewo alina okulya ekyeggulu neweza banga ssaawa mmeka mama waffe ng'amuwa nga taddaawo mbw ate biki lwaki okomyewo leeti. In fact nze sibiranko bazadde bange nga bayomba bwe baba balwana nedda naye bambi omusajja yakola kyamaanyi okutubeezaawo. Si kintu kyangu ddala. N'abasajja bonna bali bambi abakola omulimu gwabwe abatuukiriza omulimu gwabwe ng'abasajja Mukama bawa omukisa naye bambi muyita mu bingi. Love life yange tebaddemu bantu bangi. Obulamu njogera ku bantu babiri. Yanasooka okufuna boyfriend wange nga ndi mu senior 6 senior 1 paka senior 4 ebiseera ebyo nali ndaba nga ndi katono nga ndi awo sitegerekeka nalina ne kakwano kange bambi so twalabanga abaana bakapolinga kuffe nga tulabanga amawulire. In fact nga tubeerawo nga tukola olugambo bano bwe bati badeetinga bwe bati so obwana bwe butyo mubutegedde like so as that kind of girl nga siri nnyo mu bya dating. Senior 4 paka ndowooza paka senior 5 then senior 6 awo ndowooza we natandika okububukira okuva okufuna omubiri okugimuka. It was senior 6. Yeah, so senior 6 nafunayo ka boyfriend. Yeah, then 12 now biseera nga tunatera okumaliriza. Yeah, then netutambuza ekintu like for more 5 months nga tuli mu vacation like 5 months to 6 around there naye tebyakola no tebyakola twagezaako but no tebyakola. Actually I was so broken nze nali ndowooza yono omuntu gwe nfunye yagenda okubeerawo paka naye things didn't work out ne tukivaamu bwe tutyo. I was broken narawo okumuvinga on naye namala nembyerabira nembireka nengamba byali byadda. In fact mbeerawo nengamba oba kati nali nga nkabira ki. So oyo ye muntu omu. Then omuntu owokubiri naddamu okudatinga. It was 2018 awo 2014 nafunawo omuntu naye tebyali serious nabyo
like 215 yawo naye tebyali serious. Then to 18 when addamu okufuna omuntu gwengamba nti ya yo omuntu owokubyo oyo gwenjogerako cause twadatandika okudatinga mu 18 nga natera okuggwako ate it was the very time ate nze gye nali ngoberako ebyokujja okukola 18 cause najja mu December. So of course when najja eno it was 2019 tutatuzemu twesinkanye tutandise okwogera twayogera. It was a long distance relationship naye bambi communication yaliwo ebirala byonna byagana naye communication yaliwo. So twayogera okuva 2019 2020 2021 noza paka 2022 myaka mingi cause nalina plan ndowooza ey'okuddayo waka nga maliza contract yange naye asaasobola nagamba kansigale nkole. So kuva 2018 till now mbadde siddangako waka, just planninga kuddayo mu December guno omwaka. So gye emyaka 5 naye mwegyo emyaka twabeerawo nga bambi tucommunicatinga almost every day. Gayi yagezaako bambi kubanga teffe no tubeera ku wifi naye bambi yagezaako okuteekamu obudde bwe nabanga at least I'm making sure nti to communicating. He was good with communication. Mwami Sozimo omuntu ono osanga naye alina ebintu byanneerondako byabeera wonagamba nti maybe tebyali birungi ku nze nzikiriza nti abantu tetuli perfect. So naye nange nabye namulabamu neŋŋamba omuntu ono ayinza okuba si muntu mulungi ku nze lwansonga buli we naleetanga ensonga ezikwatagana n'okwekulaakulanya like things concerning development, things concerning planning about our future, gayi nga ayina engeri gya reactingamu ng'anyiiga ng'olaba engeri gyakuddamu nga ayomba so kyasooka nekibeerawo ebbanga naye nga mbibuusa amaaso kubanga nze nali nakkiriza nti yono omuntu gwe ngenda okubeera naye nga naye akindaga nti tugenda beera ffembi nga nze nzikiriza nti yagenda okuba omwami wange. So kati nga tubeeraawo tukubaganya ebirowoozo kati nga nange nkirina mu mind nti bwe mala okukola ekyeyo nzirayo okufumbirwa nzirayo okubeera naye tuzale tukole family byonna. So munange mwami Sozi waliwo statement gye yakola lumu n'agamba nze omukazi simulaga bye nnina, nze sente zange sizigatta na za mukazi. Twalina topic gye twali twogerako ne mugamba okay bwotyo bw'obiraba ebintu n'angamba omukazi w'omulaga by'olina aba agenda kwagalako ebyo ebintu like byalabye like by'omulaze. Ko nze kola olunaku nno nakitwala easy ne mugamba okay bw'oba nga bw'okyagala tekirina buzibu konzi nze muli nzikiriza nti omukazi nawe osobola okukola sente zo era nze nzikiriza nti nja kubeera mukyala mugagga sente zange nja zeekolera. So saakiremerako ne ngamba bw'oba nga bw'otyo bw'okyagala tekirina buzibu. So tutambula akaseera kati olwo nze nga mulaga mubuulira nti kino bwe kiti kyemplaninga kino bwe kiti kyenninawo nga mubuulirako nga munnange. Naye lumu yakola statement n'agamba mbu oba kati nze nali mulaze ebyange ne mugamba ate gwe bibyo biriwa like kubanga naye yali ku kyeyo kaŋŋambe yali ku kyeyo kubanga we yamala okusoma naye yasalawo okufulumako mu Uganda naye yagenda kumpi ne Uganda around East Africa n'agenda okukola. So nali nakisooka ne mugezaako ne mugamba olaba otya bujja n'okola eno mu Baarabu n'ojja n'okola nga nange ndi ku kyeyo tukole ffenna tumale tuddeyo lumu. N'angamba nze ndi comfortable wano wendi. So nakiremerako naye Ragira nandaga nti bambi yali comfortable naye nkivaako cause ffenna tunoonya ssente ate wali yali aŋŋamba nti ssente azifuna waali. So ne ngamba it's okay. So kati nga nange mugamba kyolinawo kikyokozeewo mu myaka gino biki nga mwebuuzaako ng'omanyi like munno
Mr. Sozi Gayi yakola statement gye sitasobola kwerabira. Gayi yaŋŋamba ebintu byange lwaki obimbuuza toyina bibyo bw'atyo nga bwaŋŋamba toyina bibyo yakimbuuza emirundi ebiri. In fact gyali esatu nambuuza toyina bibyo. Gayi oli akyusa ne tone. Banage nanyiiga neŋŋamba Mukama Katonda wange ono ye muntu gwemplaninga okubeera naye. Ekyo no twamala ndooza wiiki namba nga tetwogera nakyankalana navaako nalabanga Gayi undisappointing nze like engeri gye yanziramu teyali nnungi cause omuntu okubuuza omuntu gwe toyina bibyo nga bwatyo yabwe yakimbuuza bwe ntyo naye nsooka ne mmuleka olwagira ne tuddamu ng'obumanyi naye saabizza ne mbireka ne ŋŋamba anyway ekyo kakiyite. So tutambula akabanga tutambula. Ebiseera ebisinga nalinga mu provokinga nga njagala mubuuza ndabe ekimuvaamu because it's good to ask questions, you know. So ne mubuuza ne mugamba naye kati tuplaninga kuva wano ongamba like ogenda kumpasa ki ekiriwo like ennyumba yaffe egenda kubeera etya kubanga ffenna tuli ku byeyo. Nga mugamba tugenda beerawo tutya tugenda beerawa nga mubuuza nga wobuuzaako munno. Gayi yayomba kati nga nze kyenjagala nga njagala tuplaninge nga njagala ndage nti tugenda kuba ne bedroom bweti oba like living room bweti obuntu nto obutonotono ng'omanyi couples kubanga mbeera omuntu oba omuyinamu like future mukuba plan. Gayi yayomba olwagira nembyesonyiwa nembivaako tutambula kabanga tutambula lumu ndeeta mubuuza mugamba naye wetwawukana nga onzaddemu abaana nga twezaddemu abaana wetwawukana nga twezaddemu abaana kyekibaawo abaana like osigala obalabirira oba kiki. Gayi yali open naŋŋamba omanyi kasita tuyawukana nze naawe abaana baswaba balabirira. Oh my god. Mr. Sozi Gayi yaŋŋamba ekyo ekintu naye banange natya naye obusiru nasigalawo nga ŋŋamba kale nakibuusa amaaso neŋŋamba after all tetujja kwawukana alabika abyogeza maybe abyogeza oba like you know kale nakisakiteekako nnyo maanyi naye ezo statements nnene nnyo kubanga kati like Gayi bw'ati wakuzalamu omwana natakulabirira oba wejjusa oba tewejjusa koze buli kimu aba yakigamba in the first place. So ebintu bwe bityo like the statements ezimu ezamuvangamu. Mwami Sozi after seeing those red flags still nasigalawo kubanga ng'omanyi omukwano like wabeerawo ebyo ebiseera ebyokwewaana ne mwerabira biri ebikadde naye lwakuba ndi waliwo statements ezitanva mu mutwe era tebinvanga mukyowanga like nkyabijjukira paka nakati. Naye oluvannyuma nakizuula nti I was settling for less. Mpulira nga nedda. So omuntu ono Mwami Sozi akaseera kayitaawo kati kubanga nalina plan nga ngamba ngenda kola emyaka 4 olwo nali musuubiza nti mu 2022 December nze nkomawo. So kati muteeka ku pressure mubuuza bannange wangamba nkomawo tugenda beera ffenna kiki olinawo kiki like plan kiki gy'olinawo. Nga Gayi asooka ngamba ate mpulira njagala kukola business wano ebintu tebitambula bulungi biki ng'atandika okunnyumiza. Naye nafunayo ka ploti njagala nkatunde ndaba we kali watono njagala nkatunde nfune wengula wanene biki nga nyumiza ebyo ebintu bye kubanga nteeka ku pressure paka we yannyumiza like namugyamu information nga njagala kumanya ki ekituufu. Tutambula ebbanga tukaŋŋamba nakoze business kuba kati mpulira nga njagala tukole nnyo lwa nsonga tugenda tandika okubeera ffenna konze ye mpulira. Olwagira mukazi akaza mugamba naye bambi ebyaddala mbulira ki kyolinawo like kyendaba bwe tuba tutandikira like ki kyolinawo kubanga nze planinga komawe waka kiki nga like njagala kumanya ki ekiriwo ekituufu.
guy nangamba nkubulire sina kye ninawo nangamba nkubulire sina kye ninawo ne mugamba okakasa you kidding me nangamba sikulimba sina kye ninawo ne mugamba all these years oli ku kyeyo tolina yadde n'ekimu kyolagawo nti kye kino nangamba walayi sina kye ndagawo. In fact that day guy yangamba naye tetubyogerako ekyo topic tugikyuse ne mugamba tetulina bivaako tulina obyogerako nalemerako kyeyakola yajjako essimu twaddamu okugera the next day nangamba network biki ne mugamba okay oba ongamba nti yabadde network topic gye nabadde njogerako yino ekyali ku meeza kiki ekiriwo mu bulungi ki ekiriwo what's your plan guy nangamba nze ebyo sina kyakubyogerako bwati bwe yaŋŋamba sina kyakubyogerako kubanga tewali kyetaagisa kwogerako banange mwami Sozi najjako essimu nensirika ne wayita omwezi mulamba n'ennaku 10 nga tetwogera naye kolo olunaku nali nzikiriza nti omuntu ono mumaze mu bulamu bwange era nagamba no kati kino kiwedde naze nali mpira nga ekimala so nensirika ebbanga neliyitawo olwagira nakomawo omwezi gumu n'ennaku 10 nakoma nangamba biki like nsonyiwa what naye nze nali nakimala dda nali ndabanga omuntu ono nedda tekiggwa nga ndaba ebitala bingi so wakomawo ebbanga nakomawo nemulaga nti simulinako obuzibu netubeerawo ebbanga after 2 weeks nemugamba ekintu tukite bwekyo ekintu nekibuukamu mu bulungi nnyo nga tetuyombye naye nzikiza nti nedda nali ngenda kugwa mu kintu kyendabirako ddala so bwentyo eyo relationship weyaggwa bwetyo bweyaggwa ekyo nenkivaamu naye nagenda okulaba nga bananga times we settle for less nedda bannange mpira nga mbeerawo neŋŋamba naye omuntu ono nedda so bwentyo wenakivaamu obulamu ne bugenda mu maaso. Mwami Sozi mo ku analysis gye nakola omuntu ono ku byalinga ŋŋamba ne byasuubiza nga ngendo kizuula nga alabika talina mulimu gw'ogamba nti n'omulimu guno no era kozi namuleeteranga ebintu nga njagala ndabe reaction ye ne mugamba tugenda zaala abaana how are we going to survive nangamba ngenda kola business kati biki nga ndaga nti akiplaninga kati naye jjukira tubadde twogera from 2019 paka 2022 nga tukola plan nga ndaga nti ali ready so kunze nendaba nga omuntu ono nedda neŋŋamba mutima tugenda beerawo tutya jjukira ye musajja nze kunze manyi nti omusajja balina providing yes omukyala omuyambako naye omusajja is the head so nendaba nga ndaba nja kwereetera obuzibu n'ekirala jjukira nali namugamba dda nemugamba ensi gy'olimu olaba otya wojje eno ndaba nga wali better nangamba anze wano ndi okay nemulemerako emirundi egibula nemugamba no nze newonaba towasizza nze naye jangu weekolera eggwe ne famire yo maybe ne mamiwo obayambengako nangamba anze wano wendi wammala saayagala kiremerako cause nendowooza maybe ye okusanga yafunirayo omukisa mu ensi cause wali abali abakimekinze naye nze kunze nalaba nga nedda naagaana so nenkireka kati awo olunaku lwennyini lwenasalawo okugamba nti kankite nagatagata ebintu bingi neŋŋamba nedda nekirala Mwami Sozi mo olaba omuntu ono tubadde twogera ebbanga lyonna naye nga video call akukubira ku video call tayagala video calls tayagala kulabika mu video call nga yinza okukubira nagamba simanga ena amasannyalaze gabadde ki noba nga gwekawe kalabika ebyo nabina nali nga nsirika nga ngamba naye n'omuntu so nagenda okibuukamu nga mpulira ekimala
ekirungi twali tetunawabeera ffenna so ningamba nedda akibuddemu nga bukyali okusinga okwejjusa oluvannyuma so bwentyo ne mmuleka ya mwami Sozi ng'era bw'otugamba nti decision y'okufuna omubeezi mu bulamu buno kyekintu kyolina okuteekako nnyo essira nga tonnaba kiyingiramu nga tonnabasalawo omuntu kigoyingiza mu bulamu bwo waba mwami jjukira omuntu ono gwoba ogenda okuwangala naye ebiseera byonna yaba agenda okubeera taata w'abaana bo si kintu kitono so bwe nabitunuulire byonna ne ngamba naye ddala omuntu ono agwanidde ekisooka ng'akulaga nti tasobola kuteesa naawe mu by'essente mu ddiini ngamba tuba tugenda kukolagana tutya nga tuyagala kuteesa ye muntu gw'otunuza mu by'emaaso naye ng'olaba tabifaako kubanga nze nzijukira nga mugamba tugenda zaala abaana naye abaana bali expensive omwana omu yekka kangeze mukama tuwadde omwana omu naye kisobola otuuka ekiseera nga mukama natuwa abaana babiri nemugamba tuba tugenda kikola tutya nti omwana olunaku ayinza okozesa pampers nga 5 olunaku pampers za bbeeyi eyo bbiirwa eryawo eyo bbiirwa eryawo nga tutaddeeko bintu birala byonna nemugamba tuba tulina okuba nga tulina we tujja ssente naye gwendazeeyo oli comfortable wooli kyokka tofunawo results omazeewo ebbanga naye nga yakulaga nti tasobola kyusa bingi bye nalowoozaako ne ngamba naye nedda omuntu ono ajja kummenya kuba bamize ndaba mikwano gyange ne stories zempulira kuno nga abantu abawala ba single mothers notunira omwana nga muto ekyo kintu sikirootangako era si nkyewala nnyo anyway sigamba mbu sikirootangako kozi teri akyagala naye nkyewala nnyo mukama musaba akintaase bwe kiba kize maybe ng'omuntu afudde oba ekyo osobola okikkiriza naye olaba nga waliwo signs z'olabye ng'osobola ozeewala it's better n'ozeewala so nze okusinziira ku bye nalaba nga ate binvuga mu kintu ate kyesaagala ate kyesirootangako kozi ze ndabye bazadde baffe batukuzizza babiri kintu kirungi nnyo okulaba nga omwana akuze ne mami we ne daddy we bonna nga bali present kyekintu kyensaba so ekyo kyo sikyejjusa decision gye nakola okumuleka sigyejjusa yanzikiriza nti mukama ajja kuleeta omuntu omutuufu Mr. Sozi n'ekirala okusinziira ku bwe ndaba kale ebintu ewaka waffe kati yabambi bazadde bange ndaba nga bakuze ate mami wange naku zina alwala ng'omanyi abantu abakula mu myaka wabeerawo endwadde ezijja so kati ndaba nga waliwo ebintu kale bikyuseemukko bukiiza kubanga bwe bulamu bwe tutambuliramu ebintu bikyukanga bulijjo yatali bulamu bwa museetwe so kati ffe abaana abakulu tuba tulina oyambako bazadde baffe ddala ku bato baffe nebaza katonda nti mukama abadde ampadde omukisa nga ndi wano mu Bawarabu nga nsobola nebaziza ddala katonda era ku decision gye nali nkoze gyesejjusa yey'okujja mu Bawarabu mpulira nga sikyejjusa kozi ndabye mukama nga yolesa obukulu bwe olugendo lubadde luwanvu kozi ngenda kweza emyaka 5 mu December naye nebaza katonda nti challenges zibaddemu naye ate ebirungi bye bisinga obungi mu family yange eri okay bato bange bali fine so ekyo nkyebaliza katonda era bwe ntuulaawo mbeerawo ne ngamba mukama weebale naye era nga omanyi mu bulamu tubeerawo nga tuyayanira ebintu ebiri beta so mpulira nga waliwo ekintu ekiri beta kyenjagala okutuukako ekimu ku kyo kugenda mu nsi eziri better than here
era nga nzikiza nti Mukama ajja kituukiriza. Nekirala Mr. Sozi kyensaba ompabulemuko kye kino, nsaba okyogereko. Mr. Sozi, much as I'm looking forward to getting married outside of Uganda, muli ng'omuntu ninamu fears. Mbeerawo ne ngamba ngenda funa omwami tetwogera lulimi lwe lumu, tulina cultures za njawulo, kubanga Mr. Sozi ebbanga limaze ku dating sites si lingi nnyo, naye mbadde sinafunako omusajja Munnayuganda ali in line with what I want. Ge mazima. Abantu b'ensanze Batanzania, Banakenya, Bafirika naye nga si Bannayuganda. Abazungu, the Abazungu ate like I'm not into Africa, like I'm not into white men. Mpulira nga tebankolera nze nga nze. Aba balina banange musonyiwa, I'm not insulting anyone. Saba kunsonyiwa. Naye nze nga nze nfukasinze ku musajja muddugavu. Yeah. Abannayuganda tebaliiko like abali in line with what I want. Sinafunako n'omu. Anyway, sewunya nnyo lwa nsonga bambi Abannayuganda ku interviews zentera okulabako ku YouTube. Olaba nga Abannayuganda bali frustrated abamu olw'abakazi be baatwala e Bulaaya, ababeefuulidde. Like kale bintu bingi n'abatanaba batwala balinamu eyo mindset nti abakazi bo batwala bakyuka bakina ekyo mu mind yaabwe. So ndowooza kibanga batono. Naye Mr. Sozi ate ekyenjawulo okuba n'abasajja batali Bannayuganda, bo balina value gye batadde mu bakyala Bannayuganda, mu bantu Abannayuganda. Abantu benjogeddeko nabo ab'enjawulo, they believe nti Abannayuganda bali humble, they are good people, Uganda has good women. Yabye bintu by'owulira era wakulabamu omuwendo abali willing okukola kyonna okulaba nga akuwasa sina kingi n'okutwala. So chances nyingi nnyo ez'okufuna omuntu atali Munnayuganda. Tho Abannayuganda nandibagadde naye tebaliiko, ate kye kintu kinasalawo okukola. So Mr. Sozi ojja kumpa bulamu kaawo katono nti nina kuyiga buyizi kudiringa nakyo. Kubanga chances z'okufuna omusajja Omunnayuganda ntono. Kati then nekirala Mr. Sozi mbeerawo ne ngamba nti Uganda ya leero nga bwenjiraba n'okusinziira nze ku famire gyenvaamu n'abantu abanneetoolodde, ndaba nga mu kakiiko at least buli famire yandyetaaze nnyo kubanga at least erinayo omuntu ali ebweru. Kino ekintu nkirabyeko. Newoba Saudi Arabia oba Oman, like naye nga at least omuntu oyo ali bweru, in that sente bazimuwa aba assured okufuna omusaala. Ng'oli assured nti sente zigenda kujja. At least buli family at least yandyetaazeeyoko omuntu bw'atyo. So kibalanga nina okusigala ku kirooto kyange regardless of bino ebigenda okubaawo, cause lugendo luwanvu lulimu challenges. Naye mpulira nga sina kuva ku kyenjagala, mpulira nga sina kuva ku kirooto ekyo, mpulira nga waliwo kyenina breaking mu family yaffe kubanga bitandikira ku ffe, tulina okukyusa generations. Kibanga ndi deliberate ku kyendi, like ku decisions zenkola. Kubanga Mr. Sozi nze ntulina buto bwange bukyali bwana buto, they are beautiful girls, but like bakyali baana bato balina okusoma. Naye wengamba nti kangeze like nfumbiddwa Uganda, ntudde wanfunye omwami, like omwami asobola okubanga like tusobola okweyimirizawo ne family yaffe oba abaana baffe. Naye Mr. Sozi abaana like bato bange bano mbalowoozaako nnyo. So ebintu ebimu byentunula nga nina okubaako nekyenkolawo.
kubanga nze nyinza okubeera nga ndi mulamu obulungi naye bano abaana nze ndabye nnyo abaana abato bambi abasinga ba dropping out of school then ne baba forcing okugenda mu bikolwa ebitali birungi abamu ne bazaala nga bato ebyo byonna sandiyagadde biraba nga bituuka ku bato bange nedda n'okusinziira ku stories zempulidde kuno bambi bingi byenjize omwana kiba beta at least nafuna basics at least okugendako ku ssomero n'amaliriza at least high school awo ne watandika ensi naye at least ng'afunyeeko basic education. So Mr. Sozi ebyo byonna byonna mbitunuulira naye ndaba nga nina kweyongerayo. Mr. Sozi olaba oyinza okugamba nti omuntu ayinza okumpa advice n'agamba no focus on your life what biki batobo naye Mr. Sozi sente zino zikolebwa sente tujja zikola kangezo wa maybe mukama twadde omukisa sente ne tuzifuna naye abaana bano kizibu nnyo okukwata omwana yali avudde mu ssomero nga oba lusa azaddeko ogamba nti omuzze mu ssomero kubanga oba tojja linda tomanyi decent we zijja wera so abaana balina olina backkeepinga nga basoma of which kyetagisa sente ate wentunda mu environment e Uganda gyendimu nti ngenda kuddayo in case ngenda kuddayo nkole business oba olina okugiwa obudde okula okusobola okuba nga osobola okujja mu school fees osobola okujjamu okuba nga oyambako ewaka n'omwami wo okuba nga oyambako bazadde bo ndaba nga kijja kunzibuwalira kubanga nafunayo option ey'okugamba nti ngende n'ekirala omuntu ayinza okugamba nti lwaki oba olowoleza mu musajja yekka nti olowooza omusajja ayinza okukutuusa ku kyoyagala nti nawe wenyini osobola obyekolerako nange nzikiriza nti okutambula bw'oba okwagala talina kuba musajja yekka oba si engeri yokka ey'okutambulamu naye y'emu ku ngeri gy'osobola okuyitamu okutuuka ku kyoyagala tekiri mu sitaani woba ofunye omwami wo ofunye omuntu wo mukwatagana mweyagala muyise mu process yonna cause bitwalamuko akabanga watugenda tambulirawo muyise mu process yonna mutambudde mutandise okubeera mwenna ndaba nga kirungi nnyo kubanga omwami woba obeera naye muli mu nsi ezirimu opportunities nti muba musobola okuyambagana mu byensimbi omuyambako naawe naakuyambako mukwatagana then family yo oba nawe osobola ogisupportinga then n'abaana bo oba osobola bawa obulamu obulungi so ebyo ebintu byentunuulira birawo neŋŋamba nedda kino nkigwanira ndaba nga nkigwanira era kansabe Katonda kitambule bulungi bwe kiba tekitambudde bulungi era si enkomerero njagezaako engeri endala engeri endala naye era still mba njagala omuntu nga of course ali mu eyo ensi gye mba ngenzeemu teri kudeetinga nga waliwo distance nene nnyo kubanga omuntu oyo oba ebiseera ebisinga oba togenda kubanga omulaba buli lunaku kiba kyetaaga nga omuntu musobola okukola ki muba mugenda bbeera mwenna kubanga muba bafumbo bantu bangi bentunuulira abakimakinze my friends then n'omuntu omu gwensinga okwagala gwentunuulira ejjo gyokka etteeyira Mwami Sozi wamwogerako kaawo katono bambi kwe mu interview gye yakolako ku YouTube gye bamukolako ku YouTube ebintu bye nasinga okukwata bye muyigirako yagamba nti decisions zatejjusa mu bulamu ziri bbiri. Decision esooka ey'okuba nti yasalawo okuva mu Uganda n'agenda ebweru okukola. Then decision ey'okubiri ey'okuba nti mu baami bonna mu nsi yalondamu omwami w'oyo gw'alina. Lwansonga Mr. Sozi Mukama yatuwa obuyinza okwesalirawo musajja ki gw'ogenda okuwangaala naye. W'omulonda nga si mulungi oba gw'amulonda. So atuwa nnyo advice okugamba nti weegendereze nnyo omuntu gw'osalawo okubeera omwami wo kubanga Mr. Sozi olonda omwami nga mulungi nga leader ng'olaba mwami agenda kubeera mwami I think kye kintu ekisinga obulungi kubanga omuntu n'oba ogenda kumala
okuwangala naye ebbanga lyo lyonna nze nzikiriza nti omwami gwe bwofunye abayooyo gw'osalawo nti banange ono omwami yagenda okubeera taata w'abaana bange aba alina okuba nga akigwanidde ng'olaba bannange alina ebisaanizo kintu kikulu nnyo so Mr. Sozi byebyo bambi naye Mr. Sozi nsaba kumpa bulamuko wenkoze ensobi nsaba ompa bulamuko olaba nga nyiza okuba nga maybe like nyiza osanga obuzibu nsaba ompa bulamuko kubanga nze nzikiriza mu bigambo byo nsaba kumpa bulamuko then woba olaba nga maybe kabanka linyisizaamuko waggulu nsaba era still ompa bulamuko n'abatuuliza bonna abasozi mu family mwebale kuwuliriza bambi mwebale nnyo kubanga sharinga stories banange si byangu kutuulawo n'ogamba nti ka sharingeko n'abantu si kintu kyangu si kintu kyangu obeerawo no recording akantu emirundi n'emirundi nze siri mulungi mu kwogera kintwalidde ebbanga okurecordinga bino so bambi era mbaddawo ne ngamba banange abantu abatuwa stories bakikola batya n'abatuwa ebiboozibozi mwebalire ddala mukama bawa omukisa I think ebisinga mbikonyeeko mpozi n'ekira kye njagala okukonako nedda kankireka ekyo ya Mr. Sozi webale nnyo okutuweereza webalire ddala banange nsaba kunsonyiwamuko mbadde statement envudde mu mutwe kyolanga mbadde ngamba kanjireke naye ndabye nga terekeka kubanga ye yabadde main purpose ey'okurecording eno story eno story yange bambi njagala egende eri abazadde kuno kuliko abazadde bangi bambi abazadde tekikwetaagisa kinene nnyo okulaga omwana nti omwagala era abaana bano bakula balaba nti mama njagala taata tanjagala taata mulungi mama si mulungi taata mulungi mama mulungi baba balaba ye main reason lwaki nabuddeyo nengamba kansharingeko eri abazadde kubanza obulamu bwange okusinzira ku nga bwennyumiza nebyempiseemu nze ndabye nga bazadde baffe bombi babadde batwagala ng'olaba bambi beerekereza buli kimu okulaba nga tufuna obulamu obulungi so bambi abazadde tekikwetaagisa kuba ng'oli mugagga nnyo nedda keka akalowoozo kange mubeere bulungi mweraba sister nyongera okukwebaza banzi muze mukikootingako obanga mukikoonako Sozimo wagamba tusime abazadde oluusi naddala bataata abo abalabikanga abatafiibwako naye nga bafubye okuyiwa omubiri eri famire obulamu bwange oba story y'obulamu bwange teriimu kitonde ekisajja teriimu taata teriimu father figure kubanga siina we namulaba nako nti nali mulabyeko ne ku kifaananyi always bangamba bw'oba oyagala okulaba ate yalinga akiŋŋamba ennyo yafa bangamba nga bw'oyagala okulaba kitaawo genda mu mmira kibategeeza nti nali mufaanana just that kati maama wange ye maama wange ate ye taata wange kambabuliro kino sijja kumala kufuna ssente nyingi mange mbeeko kye mugasa era mmanyi ngenze nzuula nti abazadde baffe bwe bagenda bakula babeera tebakyayagala kulya nnyama baba tebakyayagala kulya nkoko baagala nnyo okulya ebyennyanja oba mukizudde simanyi lwaki naye ŋŋenderedde nnyo nti bazadde baffe bwe bagenda bakula bava nnyo ku biri ne bajjumbira oba ne bettanira okulya ennyo ebyennyanja wala kuba byo tebeera mu masavu kakati twakkaanya ne mmange olwokuba nti waffe tuli ba adventist abakuuma abakkiriza mu lunaku olw'omusanvu nga esabbiiti mabega byenjogera biyiseeko ebbanga
yali engangana ngamba yi mama sabiti egenda kutuuka nga sandi agadde kulya bayogera nvaaki babyali binyebwa babyali bijanja sagala muntu ayita binyebwa bubi naddala babiyita omunyebwa kubanga ze nva zange nakanandi agadde okulya ku kyennyanja kyenva mugamba nti kati maama okuva n'olwaleero count on me ku kyennyanja so kibale nti buli sabiti ojja kubanga oli ekyennyanja okuva ewa mutabani wo nebaza Katonda yes ziyinza banga zempereza zigula ekyennyanja ekisukka mu kimu naye akimanyi ffe tukiyita kyennyanja ate ne kusaidia mama wange omulala naye osagala mwogerako njagala kwogera ku nnaalo nga nzaala nebaza Katonda nti ansobozesezza nkiddamu si kinene eri abaana abawa abazadde baabwe emitwalo 5 buli wiiki naye bazadde baffe tebatunuulira mu muwendo gw'omuwa batunuulira mu mutima ba spirit mw'omuweredde era mmanga amanyi okuneewuunya nangama oluusi agenda okulira nalwaziza kati ate nina bino bintwala naye agenda okuba nga ali awo ku ssimu ng'ekyennyanja kituuse temulaba nti ye asanyuka nze nsinga okusanyuka nga ngamba waawo mukama nkwebaza kubanga onzijukiza okubaako kyenkola olwa mama wange akakatono ke yasobola mu busobozi bwe njagala okumulaga nti nkabala kati bwe mbanga nsobola omuwa ekyennyanja ekya buli wiikendi nembanga nkikumye ebbanga eriwera Katonda bw'alinsitula n'antuusa ku ddaala ery'okumukwatangako ne mutwala ne mugamba ayina brother yo gw'ayagala ennyo abeera Rwanda namukama nampa obusobozi nekwata ne musasulira flight ne muvuga ne muteeka ku kisaawe n'agenda asinkana mwannyina n'amulaba bulungi e Rwanda n'akomawo ekino kimukama bw'alinsitula ndikikola naye saagala kusooka kutuuka ku ebyo ebinenenene oba ebinene ng'ekitono kikyannemye kino njagadde kikulekera nga challenge gwali mu kulaba show eno naddala abazadde nga batubeereddewo njagala okutegeeza otunuulira omwana olwaleero nga bw'otunuulira wardrobe yo ejjudde engoye engatto ziri muli abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala abaana abawala buli weekend omuwala n'akulyako emitwalo 2 emitwalo 10 enviri n'omukyusa ne mukyusa naye nga maama mbabuulire oyo si yesozi ebimu mbyogera munaakola olugambo ne mubimugamba wano Beki ebimu mbyogera n'ebimugamba ebirala sibimugamba n'enkukuta okutali kubi olwa mmange nolwekyo njagala kukivaako nga nkakulekeranga kalowoozo nti tebirimala kubeera bingi omugabi ku kitono ne ku kinene asobola okubeera omugabi sister nina ebintu byena nootinze wano oli muwala mugezi njagala okikulangirirako njagala okikutegeeza oli muwala mugezi saba nnyo mukama akuyambe okwegenderezaako oleme okuviiramu obwereere mama atera okuŋŋamba ekigambo ekyo naŋŋamba ekisa kyolina atera nnyo okukozesa ekigambo ekyo ekisa ekyo kyolina ekingi okwagala okwo kwolina okungi kansuubire nti toliviiramu awo nga bwe naviiramu awo atera okuŋŋamba ekigambo ekyo naye nange nkikopye ku mmange okwegendereza okwo okubeera sensitive okwo okufaayo okwo okutaagala kwe mu nsobi nsaba mukama akuyambe oleme okuviiramu obwereere era nkiddamu kinyweze bakikolerera. I have a few comments ekisooka ku ky'omwana okweyonoona wano ne wentera okusaasirira abazadde oli agamba abaana ne bw'okulola otya omwana nga wakuvaamu avaamu nteera okukubuuza ekibuuzo nti olaba omwana nga wakedde n'omuwa ekyenkya omuwadde obuugi omuwereddeko biki golirozi mu nnyumba zirimu saagala baana bange bawa golirozi ne kale gwe munnange z'obawa ate ozaagala ebitakola wange ebintu bange webikola kakati olaba ng'omwana omulabiridde olaba ng'ayenga enfuufu olaba ali eby'omu ttaka olaba alulunkana ne banneiba olaba ali mu kulwanira ekisigo ky'omuyembe mwali mulabeka abaana nga kisigo kya muyembe oli omuyembe tugeze omuzadde agenza okuwa ku mwana ng'asoose kusalira ddadi n'amusalira omuyembe munene n'amusalirako omuyembe kati akasigaddeko akatini ku kisigo n'akawa omwana n'akamalako kati ekisigo ne bakisigala kubanga banoona kinuune naye n'obasanga nga bakaayanira balwanira ekisigo
gagaba ne ono mwana kiki ekimumalamu ono mwana gwe nawadde ebyokulya ate abireseewo ne wali kakati agenze kugwirana na kisigo lwaki embuuza ekibuuzo kyo ntera okugamba nti olaba omwana gwe bafuddeko olaba omwana gwe bafuddeko abanga alulunkana tutongoze obutafa ku baana kubanga ne betufuddeko balulunkana kitegeeza ntulina kubafaako nnyo nabadde nina okwanjula kwe nabaddeko mu kuyimba bannange nno mukankayiseewo ng'akalango temumpisaako mu mikolo my goodness tulaba nti Uganda eri abayimbi abayimba ku mikolo kukwanjula ate nina obudyusi bwange obw'omu mikolo obwo bwotasobola kumanya okujjawo ng'otuusa okuneetaaga nenkubikkulira naye eyo tuveeyo mu kalango naye nga bw'oba ng'olina omukolo kwanjula mbaga tukuba omuziki ne basanyuka naye ng'ate mulimu ne values ezo ez'obufumbo nakyo kikulu katubakyamule bazine bakke bambuke bakkirire naye nga nekibateekeddwa okumanya bafunye omukisa ogukitegeera nabadde mu kwanjula okumu sides eyo ntungamo nina ekintu kye nnalabyeyo ne baabire kinkwasa ennaku okwanjula kuno twali tuddanga manye mu mikola eŋŋambogambo zibeerawo nnyo awo oli kyava tugamba nti olabye omukooyo gwe bakwasizza enkoko konzenti ye nanga oyo si emuko omutuufu kati kyava andagirira netukambo nangamba olengera omuvubuka oli bwati ng'alina eri bweru nanga olengera omuvubuka oli konza oli omulalu nanga yes it is half mulalu half not mulalu naye oyo gulaba oye muko oyo yadda ku muwala ali mu kwanjula omusajja konze yabaki naga tomanya abaana beeyonoona omwana we bamwagala mwana we bagezaako okwagala asome naye ng'omwenge matatu zozaala kubetinga kulinga kubetinga enjaga eringa enjaga era olaba omukolo kakati abaye bwalabise nentunulira omuvubuka nentunulira ekitiibwa ky'amaka nentunulira omukolo guli gwe nabaddeko bwe mbalirira ssente entono ze badde bagutaddemu ndoza kubadde mu miliyoni nga 2 ekitono ng'otunuulira amaka n'otunuulira olujja amaka gwe gy'oyaayaanira okugamba nti wano wenteeka akayumba kange olujja ne bwe mba sirufunye nga baddidde almost half an acre nga lujja ate olujja oluli well organized oyinza okugamba nti babadde banyankole kubanga mbadde entuŋŋamo munnange nedda ate si buli ababeera entuŋŋamo nti babeera banyankole bano tebabadde nabanyankole babadde baganda bakuno bawaŋŋanguka abawasalawo okuwangaalira eyo neki kyembadde njagala okugyayo ng'otunuulira omuvubuka oli ne bakugamba n'amaka mwasibuka ne tuzze tubiraba njagala okubategeeza mu kunoonyereza kwange okutonotono mu experience yange abantu bempangaalidde mu bino byemu ku byenzudde abaana bano bagenda ne baba nga bafiiriddwako awaka kituufu nga bafiiriddwako naye olumu waliwo ebintu abaana bye baadoptinga ebirabika ng'ebitonotono nze waliwo ekintu ekyali kibaddeko wane wange mu baana nembeera very sensitive ku TV kubanga bwe nagezaako okukola okunoonyereza nga mbuuza abaana ebintu ebyo bye nalabye yali njogera ne bagamba tubiraba ku TV and nembagamba one day mumpitangako ng'ebintu ebibaddewo nenzija era ngenda okubisanga nga waliwo TV kakati made nga waliwo TV program emugi yateganga saagala kwogera TV naye balina language eyo nenzulawo kyansonga nnyo okufaayo okumanya abaana bye bawulira kubanga kankulire bwe tutunuulira abaana ewaka bawangaalira nnyo ku TV ennaku zino nnyo essomero TV n'abaana be bazannya nabo around home ebyo ebintu bisatu kakati oyinza obanga gwe ng'omuzadde olina by'omuteekamu naye ate obudde obungi nze kambabuulire muyinza banga temukigenderera abaana tubeera nabo mu mwaka abaana tubeera nabo ekinene nnyo emyezi egi bw'ogeraageranya oluwumula bwe lutera okubeera oluwumula olusinga okuba oluwanvu ate era teruweza bulungi myezi 2 lwe lwa ttaamu esembayo eyokusatu third term ne wana basigadde abaana babale nti bawumula omwezi gumu
kakati netubala nti mu mwaka gy'emyezi ekinene emyezi ena kati myezi ena myezi esatu kubanga abaana buli tamu ebeera ya myezi egi 3 times 3 that is 9 emyezi 9 abaana babeera ku ssomero kakati ebintu bingi abaana babijje ku masomero babeerayo obudde bungi kati awaka Katonda aba ayambye nnyo kitegeeza ki n'amasomero nze nina enkola essomero nga si lya ddiini I'm sorry if you have a school nga si lya Advent naye olwokuba nina values zenjagala okulaba mu mwana wange nga omusajja omu Adventist I mind a lot mu masomero gye ndaga era nze bammanyi siri muzadde wa lugezigezi but I am a principled parent nzija ku ssomero nenjagala mmanye abaana bano bino ebyokutunulira abazadde bagenda ku vidi ne batunuulira abaana yakoze atya mu math yakoze atya mu SST yakoze atya mu PE akola atya ebyo bitunulira nekamba buli ebyo bya bulijjo nze nina ebintu byentunulira ku ssomero ne banneewuunya ekimu Katonda kyampeeddemu omukisa nti they appreciate me ne bagamba considering ebintu ebirala abantu byatatwalanga bikulu ate nga bikulu of recent nagenda ku ssomero nga bangamba mbu sigenda genda mu ddomu y'abatte ali mu senior 1 my first born ali mu senior 1 nga bangamba sigenda genda mu ddomu nimbu sima tulina engeri gye tutakkirizibwa kugenda mu ddomu ne mbagamba you people what are you talking about sisobola kulaba mwana ne mugamba musaaga naye nzuula nti tekyali kya ssomero bano abalenzi abavunaanyizibwa ku ddomu balina engeri gye baali bataddewo embeera okulaga nti nabo baakabi bakitalo nnyo nga bwe balowooza naye finally era nze olwaleero we neewuunyiza I have friends n'omubuuza n'ogamba okay weepangisiriza ebbanda oba ebugoloobi maama wamanyi woobeera nti nedda taata wamanyi woobeera nti nedda naye ng'oluusi ogenda musanga ng'ali kale bugoloobi oba kitintale naye ng'asoma ku Moods ali Makerere Kikoni Kavule ebikoze bitya asomera ku Makerere University naye nga maama taata tebamanyi waasula kati bino ebintu bitandikanga ebitono waliwo n'abaana abali mu secondary naye nga tebali mu bisulo naye nga bali mu buruumu bwabwe bwe bapangisa kakati ojagamba nti abazadde bakola buli kimu naye waliwo abazadde abalala ate abalina abaana obudde obungi nga lyessomero kati bwobanga tokakasizza ssomero nabuvunaanyizibwa bwe lirina ku mwana bino ebisinga bye tulwanagana nabyo bifubutuka mu masomero kino saagala kizzaako ngalo nga nkivuddeko njala genda butereevu kati ku relationships zo relationship emu sijja giwa budde kubanga naawe tewagiwa budde n'ogireka endala ate yo tewagiwa ddala naye relationship eno sister kyenjagadde okumwagalako agezezzaako okubeera ng'amanya kyayagala when it comes to love or relationship kirungi nnyo ekyo kinyweze era nsaba ne bato baffe banyinaffe ba mikwano ekintu kino mukiyigireko relationship kyenyinza okwogera omulenzi ono era njero kigamba n'abaana abubuwala bannanga omulenzi nga toli sure ku kiki kyakola mwekengere sigamba nti omulenzi ateekeddwa okuba nga alina omulimu ogw'ekitiibwa omulimu ogw'amaanyi ebyo si bye tutunuulira buli mulimu gusobola okubeeramu ekyamaanyi abantu banyooma omulimu gwa boda but research yange lwakuba nti ffe abaagulako ku boda ne tuziwa boda bazivuge ffe twakafiiramu kubanga zaatusala emabega ne mu maaso naye ate ababoda abavuze boda ezaabwe nabana abaziteeka ku looni bazifunyeemu omulimu gwa boda gulimu ssente nkiddamu gulimu ssente naye kati kyenjagala okugyayo omuntu okubanga tomanyi toli sure exactly akola ki sente azijja tugenda kusurvivinga tutya abaana abamu bagwa mu laavu yokka ne batatunuulira bintu bigenda kuvujjirira laavu omala ofumbira omulenzi ng'ozuula nti alina mulimu mutongole akola lejjalejja genda ng'omanyi nti akola lejjalejja obeeko engeri gye mukikwasaganya mu kigguse naye omulenzi tataddeewo kifaananyi kituufu alinawo totaddeewo mbeera yakwagala kumanya sisa kyemwagaddeko kwe kwagala okumanya ebyenjawulo ku nteekateeka z'omulenzi ojja kulabika nga anaaginga naye olw'okuba oyagala kusekirolinga future yo n'ey'abaana bo ebintu bino bibuuze direct bibuuze indirect
osobola okubuuza ng'obuuza ye kennyini, osobola okumwetoola mu mikwano gye nga tobabuuziza direct kubanga alabika nga amunoonyerezaako ekijja omuyisa obubi, naye n'obaako engeri gy'onoonyereza okumanya omuntu ono bw'asurvive nga bw'abeerawo anaasobola okukulabirira. Kakati bino ebibaddewo bye yeebuzaabuza n'okwekangabiriza byonna bibadde byolekanga bw'atali kkiriya. Omulenzi ng'ateekateeka okusetolinga naawe ng'alimu omulamwa ayinza n'obutakulinda kumubuuza, ajja kunnyonnyola. Nokyo bw'aba takunnyonnyodde, bw'aba takubuulidde, teekawo embeera. Finally Guy bw'akonfessinga nti talina kyamaanyi kye yakoze, nze mbadde nkisuubira. Omuntu ng'alina ky'akoze olwa future ye n'eya mukazi we n'abaana be, ajja kukyanjula, ajja kubeera mwerufu. Bino byagamba mbu tolina bibyo, beera n'ebibyo. Eko kwonna kubadde kwekangabiriza. Finally tukizudde. Sister, olina kibuuzo, njagala kino kimansa okukuyisaawo. Yes, buli family yandibaddewoko n'omuntu ng'ali ebweru. Kubamu kikola, kubamu si kyekikoze. Buli family yandibaddeko n'omuntu asobola okubaako n'amaanyi mu bigambo by'ensimbi, naddala ng'asobola okubagasa. Eriyo abagasiza nga ebweru kwe kuva eisingiro najja e Kampala. Eriyo abagasiza nga just okufuna omulimu okumala okusoma ng'ekyo kyokka kyamutwala ne kimulinyisa ennyonyi naye nga tagirinnyangako. Kati it is a yes and no. Ne buli family yeetagamukko omuntu ow'amaanyi oba abantu ab'amaanyi abasobola okudduukirirwa, abasobola okukubirwako omulanga, naddala nga basobola okugwanukula. Njala okwebaza ogw'ekyeyo. Weebale nnyo kubanga obadde mukyala mukozi ate ng'okyali muwala muto. Emyaka 5 gy'okoze mingi, weebale. Emyaka 5 mingi. Ne kati mu bya relationship wagambye ku apps z'obeerako, ekikutwala ku apps kubanga emyaka 5 ng'oli ku mawanga, ng'oli mu nsi ng'ez'abawala, bwe si kyangu kufuna musajja olwa ekitundu ky'obeera olimu. Kyolaba nti kyakwanguyira okugenda ku dating apps oba dating sites. Kirungi, naye njala okutegeeza nti olaba kikusuula nnyo ku Batanzania, ku b'amawanga amalala abatali Bannayuganda, ate oyagadde olaze toyagala bazungu, naye ekiroozo kyange tekyandibadde kyakuwagira nnyo kuwunzika ng'ofumbiddwa mu Kenya, mu Tanzania, mu Nigeria, mu Ghana. Nabo balina ebizibu byabwe. Njagala obabuulira ebigambo bino. Bw'onootuuza omu Nigeria n'akubuulira ku basajja aba Nigeria, kijja kufaanana bw'onootuuza Omuganda akubuulire ku basajja Abaganda, oba omusajja Omuganda akubuulire ku bakazi Abanyankole. Kugamba fekka twemanyi. Ntera okugamba ebigambo bino nti abantu abaddukira mu mawanga agamu nga balooza nti amawanga gaabwe ge mazibu, enjawulo nti neggwanga oba olimanyi liri oba tolimanyi. Ne liri bw'omala okuliyingiramu n'olitambulamu akabanga ozuula nti waliwo by'otasobola naye nga tokyalina bw'ovaayo. Buli ggwanga lisobola obbeera ebbiri, lisobola obbeera eddungi. Naye njala babuulira kyanjawulo nnyo okubeera mu relationship n'omuntu bwe muzaalibwa oba bwe musibuka mu nsi emu. Nkiddamu, Katonda agaba bugaba ekisa n'oba ng'oli Munnayuganda n'ofumbira Omunigeria ne kirama. Naye njala bategeeza nti tekitera kubeera kyangu nga bw'olowooza. Ebintu ebikalubya bye bingi. The mere fact nti oli Munnayuganda, oli Munigeria, okyusizza obulamu bw'obusisinkana Omunigeria asisinkana Munnayuganda, ebyo kabeka bikola enjawulo etera okukaluubiriza. Nolwekyo sandi kiwagidde nnyo omuntu okuleka omuntu w'ensi yo n'ogenda ogwirana n'omulala, okuggyako nga Katonda akuwadde ekisa n'ogwa ku kisima n'osanga omusajja. Naye era ekimukwalifayingisa si kyakubanga wansi ndala. No. It is just a human being gw'obeera osanze Katonda nga gwakuweereddemu ekisa. Si kyakuba nti mu Tanzania, mu Nigeria, mu Nyarwanda, mu Lundi, mu Ethiopia. No. Kakati relationships zo okyali tekinaba kubeera kyangu ng'oli ku mawanga ojje olaba omusajja Omunnayuganda, kubanga abantu abatukwana, abantu betukwana, kankwese betukwana, abantu betukwana batera okuba nga be batwetoolodde. Singa mbabuulira rutiini zange, obulamu bwange butambulira nnyo mu kwanjula, mu mbaga. Siri nnyo muntu wa concerts nnyo, si nnyo. Ntambulira nnyo mu mbaga, mu kwanjula, mu church
ojja kunsanga mu church. That is Saturday, Sunday, siri mu church, mba mu kwanjula, mba mu mbaga, oba mbaka. Kakati, munaku endala, njabera mu machindye, sinyo atera, nenko, kati nkubulira ebifo byange. Ojja kunsanga mu studios, gen recording na music, ojja kunsanga ewa Chiwa, olomba Lubowa, ojja kunsanga ewa Brand Beats, olomba Salama, Pademani, olo machindye, Sazi, olo Chireka, James K, olo Golo Biruzira. Kakati, jensingo okuwangalira ennyo Chireka, Bweyogerere, Seta. Kakati, njagala njogera ebyo ng'oyimagininga obulamu obwo. Abantu abali mu bitundu ebyo mwosinga okutambulira nga bwe nkwadde entambula zange bwe zitera okubeera. Abantu abo be bajja okukwana. Naye waliwo kuffe, nze naawe, waliwo ayimagine nze, ng'ekituufu owangalira mu kitundu kyeki, surprisingly or shockingly, nga n'abantu abaliwo bafumbo, oba abantu abasinga okubeerawo bakazi, aye naawe oli mukazi. Kati okujjako nga ekyo tukisolovize, kyovula basisito wali mugezi, n'ogezaako ku dating apps oba dating sites. It is unfortunate ntona bakusinkana Munnayuganda. Ekikireetera ekyo kubanga Munnayuganda si Bannayuganda bangi abadiringira mu sites oba apps wezityo. Kitegeeza nti ojja gattako groups, wabawo investment clubs, wabeerawo praying, group za kwekulaakulanya, group za kusaba, church groups, group z'aba obis n'aba ogis. Eyo bwe watyo wate bavaayo abantu. Kambabulire bikola. Abantu abamu tebeegendereza kimala ne bavaayo n'emiguya ne bavaayo n'emiyaayu, naye nga we tujja emiyaayu egibeerawo gyonna tegiba miyaayu. Wabeerawo abantu abatuufu. Nga bwe tusanga ebicupuli nga biriraanye n'origino. Abantu ababi batambulira mu balungi. Abantu abalungi batambulira mu babi. Tutambula twetabisibwe tuti. Kyola abantu twogera ku ngeri gy'oyinza okwidentifyinga ekicupuli ku kitali kicupuli. Naye nga bitera kubeera wamu awo nga bya Luganda bya mikwano. Bikolagana. N'abatera okukolagana tebatera kumanya nti ono kicupuli kino si kicupuli. Buli omu abalowooza oba mubi oba buli omu abalowooza nti buli omu mutuufu. Kakati kyenjagala okutegeeza oba okujjayo kino nti olw'okuba oli bweru, Bannayuganda si kyangu kubatuukako kubanga bakuli wala naawe bali wala. Nontantino nga tusembedde. Ekyokuinvestinga oli muwala mukozi era nsaba Mukama akugaggawaze. Nsaba Mukama akusitule. Gwe kenyini wakyogeddeko n'ogamba muyinza okugamba nti kakati family sijja kumala bizibu bya byonna kituufu. Njala kikkatiriza nti ojja kumala bizibu bya family byonna. Ojja kukolako basics. Abawala abamu bangi batidde okufumbirwa nga balaba bakyalina obuvunaanyizibwa bwe balina okuggusa. Kati bwe naawe ofuna omusajja ayinza obutantegeera, mbale nkyagala nsitule ku baganda bange ku bannyinaze, mbeeko we mbatuusa omanyi kati mama akuze, taata akuze, ate mba ninamu nnyo essuubi. Byonna tujja bikola omulundi ogwo. Tetwagala twonoone emyaka gyaffe kubanga tulabirira abeewaffe. Ekitali kyangu kutuuka ne tugamba nti katubamaze. Ogenda okubamaliriza bato bo bati ngati nga abazadde tebakyeyinza bafuuse balunnuma bakujja mu ddwaliro kubazzaka. Ogenda kubeera ng'okola ogwo. Tubalansinge kino nkiddamu. Bwe tutereeza obulamu bwaffe nga kyolwanako nti bw'otereeza obulamu bwo ojja kusobola okubaako bw'oyamba famire. Naye byonna Katonda nga tubimukwasizza abeera n'enteekateeka ennungi. Katonda alina enteekateeka ennungi ku musajja. Enjawulo oba ekyomutawana nti tubimuggyamu. Tugenda okumuinvolvinga nga kiri leeti. Nga twabyonoona dda. Involve God in your plans from the word go. Oyinza obutagamba Mukama nti Mukama njala musajja nga tali mu Uganda. Oyinza obutamuteerawo nnyo specifications bwezityo oba details bwezityo. Naye Katonda bw'aba yakulondedde nga Katonda yalonze alonda kiri best. Butulonda tulina okulonda kwe tukola nga kusinziira ku desires zaffe bye twetaaga ebyo bye twagala ebitusanyusa ebyo. Katonda abalansinga bye twetaaga ne bye twagala byonna n'abituwa n'abitugonnomolako bw'ati. Nolwekyo kirabikanga ekitali practical, kirabikanga ekitategereka. Ebwe Katonda bwe bityo biremwa n'okutegerekeka naye ng'omwo mwe muli ekyama. Olumu bye twetaagisa kubeera basiru ne tugoberera ebitategerekeka.
n'ogoberera bugobereza oti naye agoberedde Katonda tasemba. Nolwekyo njala kutegeeza nti Mukama asobola okubikola n'abiggusa. Kati ebimu bimukwase oba ebisinga bimukwase ojja kulaba enjawulo. Ekiringa ekisembayo ndowooza byebyo. Katulindire ekiddako nga Mukama atuwa ekisa okusinkana family ya sister. Thank you so much. Era n'abakufaanana nsaba Mukama abalabise ekisa. Katonda omulungi omwagala weebale nnyo olw'omukwano gwo. Weebale olw'okutusinkanya n'abantu bwe bati abatugattako mu bigambo kimu bibiri bye tubawulirako tulina engeri gye tukwatibwako ne tutasigala kyekimu. Ebigambo bino bye tuwulira n'oyo abiwulira katuleme okubireka wano bitugatteko tutambulenga nabyo bitukuze nga bitukyuse ate nga bitukyusa mu ngeri ennungi. Ekisa kyo kakitumale, ekisa kyo kakitubeerere ne bulijjo. Eriyo sister oyo ng'ayaayana okuyamba famire ye, brother ayaayana, Katonda affe mugabirire. Kubanga okuyaayana kwe kulimu ebirungi, kulimu okulumirirwa abalala, kujjudde obuteerowoozaako. Musitule ng'asevinga obusente, ng'akola mu bugubi, mu muziira, mu bbugumu eringi, mu kukyungibwa, mu kusula ng'atunula, mu kukola essaawa ennyingi ng'agezaako okulaba ng'atuukiriza ebirooto. Maama oyo, taata oyo, sister oyo, brother oyo, mutuuse ku kirooto kye Katonda affe. Bazadde baffe, boogera naffeyo ne bulijjo. Tuganye okuwulira ebigambo ebyo. Tuganye okubeera abaana abalungi. Omwoyo omutukuvu ng'ayogera naffe ku ngeri ze tulina okweyisaamu mu bye tuwulira, mu bye tusoma, mu bye batugamba, atulonderamu n'atujjukiza ebyo by'ayagala eby'obwakatonda bye tuba tutambuliramu kubanga biba bya buwanguzi nga bya kutuwanguza na kutulokola. Tuganye okuwulira okuyitibwa okwo mu bunafu obw'okwewalula n'okulemwa kw'omuntu olw'ekibi. Ekisa kyo kituwalulenga, kitubeere, kituwanguzenga leero ne bulijjo. Beera Katonda waffe tubeere abaana bo beweenyumirizaamu. Omukisa gwe gubeerenga naffe nga tufuluma nga tuyingira. Nga tufuluma e Uganda nga tuyingira Uganda. Nga tuzuukuka nga twebaka. Mu buli nsonga zonna Katonda waffe omukono gwo n'ekisa kyo n'omukisa gwe gubeerenga naffe. Leero ne bulijjo otuwanguzenga ate otujjukizenga okudda gy'oli nga tukwera obujulirwa n'okulaga abalala nti oli Katonda akola ebikulu ng'obitukoledde. Weebale kubanga owulidde okusaba kwaffe. Bye twogedde ne bye tutayogedde gw'omanyi bye twetaaga. Twanukulenga okusimba ku bwe kuli kubanga tukkiriza nti owulira bye tusaba ate omanyi ne bye twetaaga. Tulindiridde okwanukulako okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe and we all say Amen. Ansooke nsiime mu bye nzize ndaba ebyamagero Mukama byonna byokola abalala kimu bibiri banjabulira naye gwe notaasa ekirala nina abaduuya bangoberera abatega emisango yonna gye mbeera mpita bagala mugonziseyo gyonzijese bukyokka gwe nogaana naye kaddala kiki abaana b'ensi eno bagala biki abanditadde ensonga wakati Mukama notematema ffenna ne tuwulira kirende mama kirende oyo clever ensi yaleeta esebo olimba luno lwa mwaka ki bere musa olimba luno lukusanga mu mbeera ki n'okuluyimba oba okuluwandiika wava ku ki? Naluwandiika nga maze okuwulira message yali eyimbiddwa nga lwali luyimbiddwako ku Rido Beach. Mikwano gyange ne gingamba nti tusanze oluyimba lwo nga balukuba nga Jose aluyimba ku Rido Beach. Kati nalina ennyimiro ezaali zaabula nga bantu bamanyira nazo za Jose. Ogamba kati ukwate wakati tugende wakati gwe tugende wakati